twebaza Katonda olwa buli kirungi kyatuwadde otuvujjirira. Tusabira nnyo mikwano gyaffe abatwagaliza buli kirungi, ate ne tukolimira buli muntu yenna gwe tutakolangako kibi atwagaliza ekibi. Ayi Mukama muwe ekiboneze kyasinze. Mu nsi muno mulimu abantu nga twena kiwali omukoze tomwagalizanko kibi naye nga buli lwazuuka azuukira ku ggwe. Buli malogo, buli kika kya ddogo kya buli kintu kyonna atandikira ku ggwe. Surprisingly, we are protected beyond measure. So tukyebaza Mukama. Ne tusaasira nnyo nga gyenkomeza NBS TV, Sanyuka TV, olwa mukwano gwaffe Kasirye Badru eyafiira mu accident, ne muto waffe oba mutabani waffe Isaac Andamaje abafiira mu accident. Kiruma nnyo. Kasirye abadde mwana mulungi. Kasirye ng'ayina empisa, nga buli lwakusanga akubuuza with respect. Nze okusooka okumanya Kasirye ennyo namumanyira mu kwanjula malayika esembabule. Simanya baategeera batya nti wali okwanjula. Nalindi awo nga batuuse. Bayambala bulungi, bayambala amasuuti. Omuntu ajja mu kwanjula kw'omuntu nga yambadde bi-t-shirt bya Omo, bya MTN, bya Airtel, noga kino kiki. Yes, tosobola kubanga oba oli TikTok, oba oli YouTuber, oba olina a media house gy'oli presentinga, ozze ku mukolo gw'omuntu ogw'embaga oba okwanjula ng'oyambadde bino bi-t-shirt bya MTN Marathon, ebya Airtel, Omo, Moviti. So bannumye nnyo abaana abababiri. Kati omwana nga Isaac yafudde, ayihi abadde agenda graduatinga, yavudde mu nsi eno. Kitalo nnyo. Era mu layini yemu tusabira muganda waffe Makona akyali mu ddwaliro. Makona, he's also an amazing young man. Ali so hilarious and funny. Nze Makona oyo sooka omutegeera lwe nakyalira Katikkiro wa Buganda nga ngenze malewo obutakwatagana bwange ne Katikkiro wa Buganda. Nze kwe kusooka okumanya Makona oyo. Simanyi na baani abatemyako nawo nabasanga bansazeeko dda. Okuva olwo n'afuuka mukwano gwange Makona. Badiru ono ne Makona. Okay, Badiru yafudde. Badde bayina ekitone ekyokwagala okuzimba dhani okuzimbulula. Nga tebaagala nnyo mawulire gasasamaza ganaleeta ntiisa mu bantu. And it had become a trend in Uganda nti media houses zaali zisazeewo okutowinga layini eyo ey'okusaatulula abantu. Kyovola bange Urban TV twagikolimira neggalawo. Walinga yakawala nga bakayita Luswata. She was terrible. Ng'omulimu gwe ye kwogera bya bulimba. Oba aliwa. Waliwo n'omulala gwe twadduse emisinde wano. Twamuwaabira ndoza baali bagenda tuwa sente ze simanyi na bungi. Naye yalinga ku Urban TV. Eyo nayo twagikolimira neggalawo. So, Badiru Kasirye omugenzi kakati okuba nti ate bo baatowinga line ey'amawulire agataleeta bukyayi mu bantu kyali kiyitirivu nnyo. Nalabye maama we mukyala muto, nalabye mukyala we oba yalese abaana babiri, kuba nabaddeyo mu kuziika naye nga kitalo nnyo nno nga gyenkomeza. Naye mwenna abakolera ebitongole byonna kino nkibagamba nga nsinziira ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Follow back position yo ye famire yo oba mikwano gyo, si kitongole kyokolera. Tewali muntu alifa kitongole nekigaana okuggulawo. Tebabalimba. Oba okolera MTN, oba okolera Airtel, oba okolera State House, oba okolera Stanchart, o Stanbic, o Absa Bank, oba UBA Bank, oba KCB, oba URA, oba UNRA. Teri kitongole kijja kuggalawo ng'ofudde. Era ebitongole bisinga within a space of a week or 2 or 3 nga bataddewo replacement yo.
so mu bintu bya mukola bine bitongole transit muyitamu biyite mubikolere mumukole social base outside ebitongole ebyo bya mulimu na wano wendi ndine nsereko wano nsereko busingofu ate mu abasiramu babanguya no mala wesiruwaze sawa zino nofa weziwerera 10 engalabi yo tuyinza oba twagitaddeyo dda ate simanyi lwaki mupa kuko bazika I don't know era nasanyukira nnyo family ya Moses Ali abamumazawe ennaku nnya tumukungubagireko okubanga he was a senior citizen ne family ya Haji Sebagala naye bamulwisaawo ne komini owa Irani myezi 4 nga taziikwanga simanyi lwaki babanguya sikitegeera mujja kinnyonnyolamu abaddu ba Allah lwaki babanguya n'ekirala waliwo omuze ogutandise mu Buganda wano ngulaba nnyo omuntu n'afa muleke abantu abadde bamumanyiiko bamwogereko nemba ne mwanguye obudde butugwako mwanguye Jesus mwanguye mumupa kusalagawa kasire we twamutadde bunnamwaya okujjako nga amagumba ge bagajjewo agogo balina okugajjawo yagala ogaane kubanga bamuziise mu kibuga oba myaka 10 oba 2 oba 30 ekyo ekijja balina okukisengula mumwe n'amayumba ge mulimu mu Kampala mu don't be shocked nti wansaawo waliwo amalalo g'omuntu waliwo amagumba g'abantu kyovola waliwo ennyumba ezitasulwamu nga zisula ziwuluguma kakati omuntu agenda okwebaka mu ttaka emyaka billions and billions lwaki mumupakusa fa abazisa abaze lwaki mutupakusa sikitegeera tekiri mu basiraamu yokka ne mu bakatoliki eyo naku lw'okuziika mwanguye abazisi b'e Kampala baddayo n'obasanga Lukaya wali nga bali mu kulya micomo gyabwe omuntu bw'aba afudde nga tumumanyi mutuwe omukisa tumukungubagire fa badde bamumanyi ne Badru okuba nti yafudde gulo limu n'aziikwa the following day at 4 p.m. abantu enkumuliitu ne bajja omuziika it spoke volumes kitegeeza yali mwana mulungi Isaac Ndamagye nalabye maama we nga akaaba kitalo omwana ali 22 years okufira mu accident ate bino ebintu walimu bibeeramu amalogo kino kankibagambe ebimu bibeeramu amalogo ate mu abakolera ebitongole muyina okwenyweza ennyo nga gye nkomezza nga bw'okeera okupakasa waliwo akukeerererako okutambulirako akusaanyeewo amalogo gyegali omuntu akuyingiza loole ekyo yagala ogaane mu abakolera ebitongole my God oli alaba akafooko n'akutambulira ensi yonna yonna nolaba omuntu alwadde eddakiika 2 dakiika 3 wiiki emu afudde ompulira ndowooza emmindi gyeziri ffe lwakuba ffe tuli mindi proof toyina ddogo lyosobola kunsindikira nze Gashuma ne linkwate tekiriyo omala bumazi biseera tekiriyo amalogo gyegali mugende mwegange mugende mu bajjajja mmwe mugende mu bajjajja mmwe mwegange amalogo gyegali omuntu akutta ekyo kankibaga kyovola bana Isirayiri bwerumbwa Irani tejjayo Bayibuli ejjayo byuma mumpulira ndowooza bino mbyogera ng'asaga but I mean it amalogo gyegali omuntu akuloga ettalo okugulu ne kuzimba gye biri bino ebintu byenjogera mwabakola mu bitongole ebyo n'abatakola mu bitongole ne mu bizinesi ze mukola ensi erimu efitina erimu obukyayi erimu enge oli akunyiigira bunyiigizi nti abantu bakwagala tolina feva y'abantu oli n'akunyiigira nti oyagalwa nnyo lwaki gwe baagala lwaki buli kitongole kikontakitinga ggwe oli n'akutambulira so mugende mwenyweze kambabuulire mu amalogo gyegali nze nkikakasa gyegali amalogo gyegali tewaliwo abantu bebatwala butabiko abalwadde abasawo bebutabika ne baga nti tumujjanjabye kati ogwaffe guwedde kati mumutwaleko awalala gyegali amalogo gyegali naye nga abalogo abatuufu batono nnyo naye nga gyebali
so umula mirembe Badru Isaac nawe umula mirembe makona katukusabire Mungu akutekeko emikono gye oyongere okulikavalinga nenga kitalo nnyo tukubagiza NBS Sanyuka TV bagita Next Media tubakubagiza fennali ekkubo nze mwami kachima msemereza muzindalo go bulungi basi muwulira bulungi wano solo kubeera nga tambula fenna wano tubakwetuli fennali ekkubo naye waliwo karaida kawatadde muti okujjako nze wado saga naye really it was so touching abaana abafudde bubi kitalo nnyo mbyogedde nga tonna kutuuka wano baana bato badambisius badde bakozi badde balina empisa nze nfunye omukisa okuinteractinga ne personalities ab'enjawulo abakola media houses naye baana batono bannamawulire abateegulumiza manyi mwegulumiza nnyo mwefuula nnyo nti muli bakitalo owulira nga mbutina olugezigezi yes mwegulumiza nene ensi fenna yaffe ensi si yabannamawulire ensi si yabalooya si yabasirikale si yabalimi si yabazimbi fenna yaffe so kwegulumiza mu kariya yo bamu profession yo tekiba kirungi so nine fana bye nalabye obagwa bitadde era abaana bano bombi aba babiri Makona ne Badru batambula I think now bajja covering emikologo gwo walina kwa Badru bamanyi nnyo ku personal level. I'm sure you were so much touched because you knew them personally. Atene kyewunyisa nga sibamanyidde banga ddene nze nakola media blackouts sikyala nnyo kubeera mu mawulire era ndowooza okujjako eno show gye nkola sina walala wembeera okujjako omuntu nga nnemeddeko nnyo nannoonya reasons ezisinga zange sina kyengenda kwogera kyesoogeranga ekyokubiri byenjogera ababitwala bangi ekyo kyonkimanyi nenza abaana nkugambye nasooka kati ngoyo Badru sijja kulima nasooka mulaba bera kwanjula kwa malayika eyo omukolo bagulaga bulungi netukola abavandimwe carnival from the start to the end yatugaidinganga nnyo no what to do okulaba ntujjuza lugogo naye nga beyond that Badru oyo kasiri abadde ayina empisa ng'akubuuza with the respect fe generation yaffe bwensanga omuntu ansinga emyaka mubuuza with a lot of respect ne bw'ataba nti alina portfolio yonna gy'alina fe generation yaffe bwe wasanga ng'omukadde ng'asindika eggaali ng'ogimuggyako n'ogimusindikirako ate bwe yatuukanga kaserengeto nga tayinza kukutwalako ogugwo ogumaze nabeerako ebweru eyo omuntu omukadde bw'ayingira mu baasi mwadde batudde abaana abato muyimirira ye n'atuula bwati wali kifo kirala ne generation eriwo kaakati I don't know nerinnya eryokubawo era bwe nsanga omuwala omuto oba omuvubuka omutayi n'empisa kineewuunyisa neewuunya kubanga simu expectinga kuba na mpisa the few times zembaddeko ku NBS okwoyo ngoyo Badru bwansanga si yampise ku show naye ajja kumperekera paka mu studio mwendaga kitalo nnyo nga gyenkomeza kati omwana Isaac ayi abadde agenda graduatinga myaka abadde ku KIO abadde agenda graduatinga mu November omwana asoma bwapakasa abeeremu n'akasente labwafiira mu accident kibi nnyo polisi yatugambye omwami motoka yabatomera kigambibwa mbu yali atamidde kubanga agati basangamu n'eccupa z'omwenge mu motoka ye Hilux gye yalimu eyatomera kati bagenda mu kyajinga ki polisi kansiime director wa traffic singa omuntu akozinze accident netta abantu nga badde avuga under the influence of alcohol omuntu bali mu kyajinze murder sanity must return to this country line eggwanga bwe muba mwagala literere liddewo nga bwe lyali waliwo amateeka agalina okukyuka tunulira omutumbaavu ava okulya embizzi
ne mamba atamidde anywedde walagi oba bibbiya bino bye banywa atamidde assa abaana abato abadde bava okukola ne mu provinga beyond reasonable doubt nti yabadde atamidde nga mumutwala mumukyajinga obusangosango nga bamumuta afuna bail message kijja gisendinga entalahamu engeno eba yeetaaga kukyajinga na mada butemu kisendinga message ku batamiivu abalala failure to do that continuously tugenda kuluzinga abantu mbeera bwete yekyewenoonere kati kintutte ku bitongole bya security mu Uganda kiki ekigenda mu maaso obutemu nga bulinnya buli lunaku omwezi ogwo emyezi ng'ebiri batta omwana wa Lagibe si bwe kiri nattibwa wiiki ewedde musambi wa Esivira Captain Owori mbadde nakatuula wano nsereko n'aŋŋamba nti ennaku ezo last week ku ssaawa 6 emisana abavubuka bali ku pikipiki ab'ebijambiya babbira omuntu wano nti nange eraba ebitongole ebirimenti okudetectinga crime muliwa you are paid to defend our lives, to protect us wano ekitongole ekisinga ofuna sente wano security services byebisinga ofuna sente wano mbalirira yes peva zifuuse peva mwe bagenero abayina okugarantinga security y'abannauganda kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga muno kubanga you are protect to defend us n'ebyaffe ekirala abatemu bano bategeera batya nti ono agenze mu banka kuba kigambibwa mbu omukazi yali ava mu banka ne bamulondoola n'ebijambiya impunity gye bakozesa abatemu bano tebalina kye batya ekirala bano abaana abamu tebeetaaga kutuusa mu makomera no bwekijja wano Jeno Kayanja yamalawo wano obubbi kubanga bwe bakukwatirawo tovaawo sasi operation Wembley peva zifuuse peva buli lunaku owulya gwe bakubye peva wiiki ne bayakaggwako mukwano gwo nakkubira nti sisita wange bamukubye peva ali mulago twetaaga buyambi ne bayakaggwako oli nakkubira nti wakamenti wange ali nsambya peva security eriwa mu bino ebintu baliwa gavumenti eno yawangula emitima gy'abantu lwa kintu eki byakwerinda oba tusobola osanitizinga Somalia kati tugenda Gaza tulemwa tutya Kampala tulemeddwa ate kakati tugambe tutya kyogamba abantu bava Angola batta kapiteni wa rugby omuzanyi wa rugby muzanyi wa rugby bali bawana kyogamba abantu abaseno kapiteni wa sports club Villa bavudde Nigeria ne Uganda polisi yagenti yakutte babiri abo tekimala kuba buli muntu akugata tukyasobola kutambula na simu kirongo gikutte ku simu mungalo security edaga iyo najja sobola kudetectinga mu crime we have departments detecting a crime mu Uganda security agencies ziri mu kanzi kumenyere gwe batozimanyi entone nnyo waliyo CMI bagifuula kati Directorate of Military Intelligence bagifuula kati weri CMI waliwo SFC eyo nayo security body number independent tuyina ISO tuyina Uganda Police tuyina mu Magambo ye director wa CID tuyina mu General Damulira ye Director of Crime Intelligence omulimo gwe ku detectinga ki crime ezo zentone zimanyiddwako zotamanyi zo mpitirivu kyekibasasuza bino ebintu birisire ebintu kasaba involving obulamu bw'abantu I believe they are sitting to resolve. I think they are sitting to see how to engage ku nsonga. No, don't say you think they are sitting. Bali bade batudde eggulu. Captain wa Sports Club Villa ya trainings ne New York Times ya muwandiseeko nno. Tewali media outlet etamuwandiseeko. Ne abajega ne bekunga ne bakuba omuntu peva. Life continues. Nga myezi ebiri emabega wa Rugby yattibwa bwatyo. Kati buli muntu akugamba ekiroba buli muntu alinse chuwa peva zipuuse eki otambula weekengera you get it bacha abakuba peva zino obutembuno buyinza okubanga buli syndicated buli planned bacha abakuba peva zino mugende ku kibondo kyabwe oba musobola okuleeta emirembe Somalia Congo South Sudan Central African Republic kati mugenda Gaza ate Kampala
lwaki obunkenge buno bwandibaddewo yes okutya n'okweraliikirira Kampala ye sitting room ya Uganda omuntu bw'afulumeeko osiima akomyewo otegeera ndowooza kati abalambuzi baliko nawulira ennaku ezo US yayissuringa travel alerts kwe biva ebyo byennyini Uganda bateeka gamu ku mawanga gali abantu gye batalina kujja gali bubi nnyo kakati oba kapiteeni wa club attibwa ekiro peva kati waliwo yadanga mutuwere peva you can't omutawana teguli peva kino omuntu bw'anaagamba mutuwere mundu no way teri mundu yeekuba yokka someone must pull a trigger esasa okukola ki okufuluma kati wulira emisana gangs emisana broad daylight ne bajja n'amajambiya ne basalako omuntu ne babbasene ne bazitwala kati omukyalo oyo abeera ku lisinga oluusi baali muse mwabasiramu nga mugamba inna lillahi mugamba mutya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abakatoliki nti fuba eggulu ly'empeera abalamu amaze emirimu gye kati mwabalokole nga mugamba she was so good kati agenze mu ggulu kufuuka an angel consolation izo zemwewa kozise consolation yes bagamira tutte ku mukono guno ne Yesu wano nga atudde nayewa atudde nayewa but she was so good she was so pure she deserved to be in heaven nga mwe consolinga nga mwambala ebiteteeyi ebya black ne sunglasses za black ojise consolation tebiriyo naawe kwegumya tebiriyo kisoka tewali bulamu after death tebuliyo ekintu ekyo era okizeemu kubanga waliwo abamu naddala abalokola bagamba nti tomboli agasiya babaki oli mu kubuzaabuza abantu bonga bababuzaabuza buli lwa sande ne ku malediyo tebabadde wane eggulu nze bwe balimba nga nimbulula ogwange kulimbulula ogamba nti waliyo eggulu teririyo kasitofa ng'okoze eki ng'obedde oba ye liri gwe okola kiwala mpuli oyala nnyo jjana okola kiwala njagenda nga maze okufa mu jjana Kazimba yatugamba ki tiyatugamba ne mundekeze njagala okubeerawo si Bishop Kazimba siba yagamba bwati bwe yayogera kakati kankubuuzi oba mwagala nnyo eggulu mukola ki ku nsi lwaki okituuka tutya okufa myaka 200 okuva Bayibuli yatandika teri yali akomyewo kati gwe tokolerera ggulu sirikoleranga ate ebikolwa eb'ekisa by'okola obikola I thought obikola kubanga oyagala no way tekiriyo mpinkola eggulu tekiriyo nyina kibaita obuntu emyaka 200 gwakusangawo 2000 nali mu P3 waliwa kyabazaala nali New York gwansanga New York nga bagansirwa egenda okuggalawo yaggalawo teggalangawo nze sikole yangako birungi nti nkole yaggulu tekiriyo so obikolera kufuna ki sinda kyenkolera nti bansasule it's in me to give back so enkomerero teriyo nkomerero but you're Catholic teriyo you're a Catholic who believes in the Bible and these are things that the Bible says. I'm a Catholic kubanga tata wange yakwana mama wange singa mama wange yali akwaniddwa musiraamu nali badde nga nze supreme mufti you get it teriyo kasitofa ng'owedde kati bano bagenze baliwa banaffe bagenzewa byakomya kasita we bakutadde obeera we bakutadde nze mujja kunteeka Villa Maria bikoma ate omuzimu gwo ate kungu yagala ogane nze nyina okuziika nze nyina brother nge wulira mutiitiisi katujje tweyongere yagala jana nesobola kuga nti nze nyina brother nge nze ngenda okusooka nze nyina brother nge Jimmy twakkiriziganya yalina okunsooka okufa ate oyogera bintu listen alina kuno awulira yaŋŋamba ekisooka olina okunziika mu bitiibwa ebikyasinze ekyokubiri bw'omala okunziika olina okumala ennaku ezi ng'oliwo si kumala kunziika noddawa nodduka e Kampala Jimmy Kisemani yakimanyi nze nyina omukola ki okumusooka yalina okunsooka keninga gwe kungu lazima gwe olina okunsooka wulira bino ebintu byogeranga ebyokusaga enja bijja kubeerawo bwe bibeerawo ne baaki Gashumba yayogeraawo biki byenjogeddawo ne bitalabikawo okiwe ku bintu 10 byenjogera 8 mu biraba wano nedda ekyo tukisazaamu linnya lya Katonda owulira mutya kati nno nze nkusesaaki nga sinaba kuwasanga sifaayo ne bwenfa ne bwofa then naye kaakati olw'okuba nti nyina omukyala nyina abaana abato nerulinga bayira bwenzi nali ensi nagivaako
kanerira sente zange buli lunaku kati otandika okutambula cautiously kubanga oyina abantu boyinako obuvunanyizibwa era wonawagidde Ssemujju okuweta ebambi yabombye Ssemujju kiwakoze kituufu kati wamuwagidde kukola ki teri mpologoma nkambwe nganfu empologoma bwebeera enkambwe ne kakapa kagifuyisiza omusulo mu matu yabombye ne Mandela okimanyi yabeerako nga alina passport 5 nga agezako kwekweka butamukwata ati Ssemujju wamuwagidde namuwagidde yatemye namuwagidde Ssemujju naye eggwanga lituusaawo nti abantu bali mufubutukafubutusi kibi nnyo nti abantu bujjo bava mu exile nga bakomawo bakanomande bakomawo wano n'abalala kibi nnyo okuba nti ate bannayuganda kati bagenda mu exile kyekiresa embeera eyo fear which fear abantu balina fear these are facts buli muntu gwoyogera naye abantu balina fear etakola ki etategereka kati kankubuuze okubeera eruzira oba ekigo n'okubeera mu exile obeera mu exile bw'omala okunula ebituuse ku lukwago nebesije oga waakiriwe nfuna omukisa ogupyanta mpyanta so kyekyo mbadde ku example Nelson Mandela nga bakyalwanyisa obukabbulu yabeerako nga alina passport 5 alina eya Ghana alina Ethiopia ez'ensi ez'enjawulo nga kyagezako okukola okimanyi okwerudinga kyeki okwewala okukwatibwa nze mu kaluuka 2016 nasuulako mu loogi 3 ekiro kimu 2016 akalimu amama Mbabazi akalimu Dr. Besigye ketawangula eggwanga lye mukwano gwange omulemirembe Felix Kaweesa yantemyako agaba kunoonya nti oli ku bantu abataano ebiseera ebyo waliyo Nalufenya ng'ebiragiro biri very clear mubakwate mubateekeyo paka okulonda kunakola kunagwa nantemyako wasula mu hoteli 3 ekiro kimu si hoteli loogi byanjawulo wali mu loogi 3 wali osuze n'ogibeeramu okuva ku 6 paka 7 mutima ne gwekanga n'ogibuukamu ng'akanyonyi wali olabye akanyonyi bwe kava mu ndagala kafubutuka ng'oli mutiitiizi nnyo Mwami Gashumba weebale baaba kakati nze bunaku ngumira ku ggwe wakulira akakiiko k'abatiitiizi kyenva nkyaliwo bunaku ngumira ku ggwe ani atali mutiitiizi Yoweri Museveni lwakuba temufaayo kusoma njagalayo omuli olunaku Museveni lwe yali mu nsiko lwe yagamba nga nti kati ngenda kuyita buyikwe never olumu yatugambako yabeerako ebuyikwawo mu kayumba akataggwa ennaku 3 nga balinze eryato kubanga akimanyi he's the leader kasita bakwata omukulembeze bwe then kati you have contradicted yourself Mwami Gashumba buli lunaku gw'omu kubaga nti Besigye aliwa gundi aliwa Bobi Wine aliwa yadduka ali bweru ekitegeeza era naye kati I think he is now exonerated. Now if I may ask you singa Dr. Besigye bamuwadde option kakati abeera mu ggwanga singa yategeera byagenda okuyitamu oba lukwago yali baddewo so Bobi Wine ali exonerated kuba yakirabirawo n'afubuutuka kankubuulire time olumu ejjayo ebintu by'otamanyi naye nkubuuza enjala ombulyeyo muyekero omu eyali yeewaddeyo Jeno Kayihura yatugamba Yoweri Museveni eyo yabatumanga ku bigere n'ova Luweero ng'ogenza Kisolo ku bigere nongo ino okuva Luweero ofune wononyira baasi omukulembeze gwe mutwe kati nze singa ntegedde nti bagenda kunjoola wano ne Malayika simugamba nyinza omugamba omanyi ngenze Jinja ofuluma eggwanga nenfuluma mugamba ndi Nairobi kuba bwe mugamba yinza gafe otuleseewa mala nze kugenda n'omuleka mala kugenda naye ne muleeta mu magezi ontegedde bw'obeera mu nnyonyi bagamba bwetabuka okola ki gw'oli nnyo ennyonyi bulinaku bwetabuka okutabuka etya bw'otuula batuyigiriza nyiga wano n'ofule bakugamba in the case of an emergency sooka weefeeko nga ggwe nga kyonna kulowooza akudiridde kuba bw'ogamba Malayika essaawa zino akuba mulanga katudde waffe kati ng'omugezi ofuluma ate ekirala buli musajja yenna olina okubamu ne sente enzibizi mu nnyumba kitugamba wano enzibizi ng'ate ziri mu nzungu dola gwe kungu ogenda okumpulya nga ndi Finland owulidde ngenda okulya kungu bamukubye ejjeeke bamuyingiza wa ontegedde n'oyo akasente mu dola kyusa kubanga obudde bwonna
okimanyi nti Uganda esobola kutabuka essaawa zino nga tokyayinza genda mu banka ng'olinayo akawumbiko but you cannot access that bagadde order olina okubaamu n'akasente in case n'eggwanga lyaffe lyeraliikiriza bw'owulira nti kati Ssemujju yafulumye Bobby yafuluma si yekka n'abalala bangi bagenda nawulidde nti Winnie Chiza naye n'abalala bemmanyi ya Aaron Chiza yafulumye nempulira nti Lina Zedriga nakugamba kye tulina okusabira weerewo smooth transition of power gino emirembe gibeere continuous ekyo nakikugamba abantu balivinga in superabnormal fear batya etenkanika they're not sure of what will happen to them yes kwa nawulidde Lukwago Besigye bamugjeyo emulago ne bamuzaayo mukomezaayo mu mbeera gyakola ki gyalimu ebigo bya Ssemujju bino kati nonnya tuwuliriza soko biwulire kati nnyo tujje tweyongere ngali kibirimo namenyekanye hose ko Samweli yarundukiyemu kale ku radio 4 radio 7 ne radio 8 munsansire akantu akayisemu n'eddoboozi lyerino ndowooza tuliwulira Ssemujju Ibrahim Nganda wuno ng'ayogera value in you being in prison, but you as a person you will not be making it. If I go to prison like the Honorable Elias Lukwago and Dr. Kizza Besigye, maybe the worst is Sam Mugumya, will I still be making a contribution? Yes, there can be a symbolic value in you being in prison, but you as a person you will not be making the contribution that you can make. But you can still do research, share information, coordinate with others wherever you are when you are not in Uganda. It's a personal decision, and I'm not saying everybody should get out of Uganda. It's a personal decision. There are those who will go to prison. There are those who will go silent. So every person and groups will make assessments, and then they will make a decision. So the decision I have made as of today is that I would rather stay out and continue talking and continue mobilizing rather than staying in Uganda and go to the basement, give pleasure to Muhoozi Kainerugaba, and then take me that Kitaya where Mwanga is or Zira where Lukwago and Besigye are. So really, that's a personal decision that I made, and I don't want to ask anyone. Yes, oyo Ssemujju abuuza bwe nagenda mu kkomera nja kuba ne contribution gyenkola eri eggwanga yagambye he rather stays out of the country than okubeera wanagende mu kkomera, confirming what you've just said, Mr. Gaston. So gwe kungu oli mu nsi ndala nnyo nnyo ebigenda maaso sibimanyi oli mu nsi ndala nnyo nakugamba wano soogerako sisuka ku 6% gye manyi ndi mu nsi ki mwami oli mu nsi ndala nnyo nakugamba bye mulaba nze si byendaba bye muwunyiriza si bye mpunyiriza bye mulya si bye nkola ki byowunyiza yes nenze nsabira wabeerewo okwekuba mu mutima abali mu buyinza n'ababwagala tutuulenga bannayuganda ku rawundi tebeemu buli omu yenenyeze munne to moving forward. Failure to do that wetulaga si walungi okusirika kw'abantu tebategeeza nti bali peaceful tebakikulimba omukazi ayinza okusirikira emyaka 2 naye nga abaana 40 wazaala bonna ebweru abamanyi ekyo wetulaga si walungi okusirika kw'abantu tekitegeeza nti bali peaceful so bannayuganda basirise naye nga they are bleeding. Yeah, so twetaaga ekye bleeding ataawo kisusiza twetaaga okutuula ffenna ng'eggwanga oba we wronged each other twesobya tuzimbe eggwanga epya. Do you see that happen? Yeah, it can happen singa tuyina the willingness ku side zonna failure to do that wetulaga si walungi. I can tell you that kino nkikugamba national reconciliation banga you people bwembeera on a live talk show I don't entertain guests kuno mbompereze request nkuyite
No. Abatawenye Mwami Gashumba muleke abali ku TikTok. Katono waddamu bimpereza ngenda mu blockinga. Manyi tibategeera. Abatawenye Mwami Gashumba ku TikTok muleke tugende maso ne program. Yes. Nze nyina omukisa nti njogera ne mikwano gyange abali mu FDC, njogera ne abali mu NUP, njogera ne abali mu military, Uganda Police, abali mu government, manyi buli muntu kyalowooza. Buli omu ayagala kulaga munne nti alina amaanyi. So bwe mba nsobola okwogera n'abana abantu ab'enjawulo, manyi kye balowooza bonna. Tebakulimba kintu tekisoboka mu ggwanga muno. Okujjako nga tutudde ffenna eno ya South Africa bali bagiyita batya? Eriwa Peace and Reconciliation Commission. Yetagisa wano kakati. Kati eggwanga tutuse ku level twetagawo commission egenda okulemberamu okusonyiwagana. Obuchayi bugwewo to moving on as a country. As a country, because we have a stake in this country. All of us. Teba kulima nti abenarem bokkabe balina stake. Ti aba NUP. NUP epaportinga nnyo nti yalina stake mu ggwanga muno. Bakulimba. Aba NRM balina stake. Everyone. Aba DP. N'abatalina bibiina bya bufuzi. Nganze. Ontegera goli wa NUP nkumanyi. Owulira ndowooza. Nekati. Okitegedde. So fenna tulina stake. Abasamize balina stake mu ggwanga lino, abalokole, abakatoliki, abasiraamu, aba Seventh Day na Protestant. Owulira n'abatalina ddiini. Abenale balina stake mu ggwanga muno. DPA namu, UPC. Okimanyi nti UPC yafunye chairman wero Sebushenyi. UPC? Yes. Ebushenyi? Wow. DPA ina anti ina buli muntu aina. These serving armed officers balina stake in this country. Abali tayinga bayina n'abatayingiranga maje. So we need to sit down as a family. Okay. To moving on. We need to sit down as a family. Failure to do that, mulimbulira. Ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 kat jewe nsimbi zino katono nnyo bwe tujja nina jo nakkiriza Mwami Gashumba. Wali ku program yemweno. Noga nti mu Uganda temuli bagagga. Nalebe no butambi watadde ku social media platforms zone newonya. Kenya omanyi ogwo mukolo gwabadde gwa muwala wa president we gwabadde live no. Gwabadde live. Omuwala oyo Charlene yafumbiddwa some businessman okuva Tanzania. Neche nalabye kyanewunyisiza. Wakiriza. Nakiriza. Ono yawasiddwa mu butongole. Businessman okuva mu ggwanga erya Tanzania. Naye ekimu ku ebyo byatwewunyisiza biringa ebintu bibiri. Ekisooka byebigambibwa okubeera omuvubuka ono byawadde president w'eggwanga eryo. Bino badde emituli awo n'enkwata ku ttama kubanga mwabaddemu yakutte billion za Kenya 7 n'aziwaayo nga ddawale. Billion za Kenya 7 bw'obozizza mu nsimbi ezaffe wano eza Uganda oyinza okubeera nga oyogera ku billion za Uganda bibiri 201 billion bibiri mwemu ne million za Uganda lunana. Lunana. Zensimbi ezo kyo kimu. Ekirala yakutte ennyonyi 2 choppers naziwa First Family n'akwata ne mukoddomi we n'amuwaayo kabaasi n'akwata mukyala we n'amugulira essaawa eya gold ya million 56. Okay? Era n'akola n'ebintu ebyenjawulo kwongera okusiima bazadde b'omukyala. Ekyo kimu. Ekyokubiri z'ennyonyi ezebongedde si kwebonga nga bw'onaalaba nti bamwami Gashumba bagenze Ngoma, bagenze Kyankwanzi, bagenze Gulu okunona omukyalo oba wa mukwano gwe oba waani, buli omu n'agenda n'emmotoka eyiye. Bano chopa ennyonyi z'obwannannyini zaabadde nga bugaali Kenya. Mwami Gashumba yaga nti wano tetulina bagagga, kireka tetulina. Wano tulina ba masquerade.
We have masquerade. Obwedda buli mbaka wa parliament, buli minister agendera mu nnyonyi ey'obwannannyini. Kati kino kanchi kugambe. Wano mu Uganda situina bagagga. Situina bagagga. Tetulina bagagga. Situwogedde helicopters ezo. Njagala kube muyita abagagga akulageyo nti I have a brand new car najigula mu Spear Motors. Va ku helicopter eyo ligi ndala. Be muyita abagagga akulage nti and it's a brand new Range Rover. It's a brand new G-Wagon. It's a brand new Toyota Land Cruiser. Byonna bavuga mivumba. Tuvuga mivumba. Yes. Tewali atanatambula yatenda nyino okufumba. Nze nzijukira bulungi nali ntwala shiro yo St Andrews Turi for Happy One. Nagenda yo ku Sports Day. St Andrews tuliriwa. Liri Kenya. Semero lya balod. Kishira je yasomera P1. No, je nali ngeno mutwala. Okay. Ku Sports Day waliwo helicopter 12. Ezire sabazadde. Abazadde ababulijjo. Kenya ngabagagga. Owulidde? 12. Ejo myaka emeka emabega. Which year was that? Ngaro 2004 ba? 2004. I think. You get it? Myaka nga 10. Nali nsobola okusasula sente z'omwaka gumu oba ebiri. Naye nga sobola kumalako. Abaana bali holidays abo trips Switzerland, Germany, UK, France. Nga mwe buweereza abaana muzuwe Entebbe. Baana baba lodi. Wano mugagga kyalina eŋŋamiya. Eŋŋamiya kya bugagga? Wasudiri muzanyira ku kyekyo bakiyita batya ekyo. Eŋŋamiya bagiyita horse. Embalaasi. Mumbulire mugagga alina embalaasi wano. Embalaasi, yes. Kiwano tewali. Helicopter zabadde wali. Nga bwe mulaba Subaru. Mu bondi ze Uganda. Ate nno si bwe helicopter bino ebikadde empya. Balaze helicopter nga zirandinga ngoga kino kiri ki. Ffe tuli ku ki. Oli ajja n'atonya. N'omulala n'atonya. Ate nno kusasa kyotamanyi buli lwolaba helicopter weegudde wabeerawo advance party. Emmotoka eriwo ey'omuloodi. Kubanga omuloodi oluva mu helicopter ye walina okubeerawo emmotoka endala. Emulinze. Ate jjukira omuloodi. Kankwe example. Kati ekajjansi wali helipad helicopter zisinga wano. Yeah. Singa omugagga gwe bayita Kungu ayina helicopter nga tagisuza wuwe. Ngesula kajjansi. There must be a car. Waliwo emmotoka erina okujja mu maka gwe kololo ekutwalewa ekajjansi. Olinye helicopter. Kati ate dereva ayina okuba yagenze helicopter gye erina okusuula erw'emiyaga. Oba Kasese oba Arua ng'akulindiridde. Yes, bakina okuba walina okuba lw'emmotoka ekujja awaka nekutwala helicopter weeri. Ate walina okubeerawo emmotoka erina okujja helicopter weekoze ekiweegudde. Kungu forumu tubyogera ne bagamba Gashumba yeepanka, Gashumba alina olugezigezi because we know a lot. Nalabye ekintu kino n'entya. Natidde. Natidde. Nze saatidde kubanga nkimanyi. Wala mukwano gwa Munakenya mulodi nnyo. Nga bw'onosula Kasese ng'akulira Kampala everyday ajja na helicopter ye. Ayina ne private jet awaka. Kubanga omulodi omutuufu oba ne runway yo. Omugagga omutuufu aba ne runway ye. Babirina ebyo byonna. Babirina. Kenya eri mu liigi yaayo. Ne wano mubeera ku mbaga ne balanjula abagagga. Abagagga bawana balwanira bbiya ku mikolo. Bwe muyita omuloodi n'olaba nga atadde bbeero kirabu amutadde magulu wano. N'olaba nga alwanira ennyama ku mikolo. Tuga kino kiki? So kati ffe. Nze waliwo omuntu gwe muyita omugagga nali naye Muyenga eyo Muyenga waliwo Tankhill waliwo Muyenga club yaliwo sawuna. Ng'ebiseera ebyo nnungi. Nze naye simumanyi na kumumanya abantu banga nti yoyo. Yajja mu sawuna ng'ayambadde ekisaati. Atadde amapeesa ekifuba alina omwoya ku kifuba guno alinga ng'embogo. Naye yambula n'agenda. Alina ekigere manyi kigoonya. Enjala ebyalayala ebyo nzijukira ku olwo. N'ali ebinyeebwa bino ebinyeebwa. N'anywerako caayi. Bino bagaba mu sawuna. Ebinyeebwa n'ameketa emberenge ne bamuletya n'enseenene n'azirya.
nanywa buli kika kya mwenge ne bagati ye gundi nga tochikiriza ochegera nenga gwe kugamba ine bizimbe nga bitano mu Kampala mu so bali loko ini samale bali loko oli abane sente naye nge teyeyisanga mugagga so oyingira mu makage muyita omulodi nga gawunye enkejje nego muyita omugagga nga buno bwana obutembe ya Chutex ke kamusala enjala omugagga bane saluni awaka full frigid salon ewaka omukyala w'omugagga tagenda mu saluni bamukolera ko waka omulodi ekyuma ekisaze atunda omulondo kisala kityo omugagga bane ekyuma kye omugagga bane gym instructor boss leo tugenda kukola mikono enkya tugenda kukola mugongo ontegeerana omugagga abeera ne chef ababe kumanda ogenda kulya local food Tuesday Chinese food Thursday kino bwe batyo kibayita omulodi wanani wano omuntu yali abigazaako ye mukula Captain Michael mukula ye makage gogenda munola mu semblance y'obulodi nekati abo nabo beera nabo genda kuba ne ba staff bameka waka kati ba staff bameka onakole kino yakole kiri asale enviri akutasale enjala tugende empola afumbira akola bana bakola mu hotel ba chef abo wasende mikoso bira ngize mtolo nga kinana kali kakabera kakadde kati omugagga tasobola kakadde ka chef ate bana abagagga benkugamba ko abakozi bwabe bajja bevuga mu motoka gaabwe echa omugagga emonoka etandika kutokoto omukka ne kugenda mu bedroom ye emonoka zibane kapoti yazo gye ziri gye zitokotera negwe no starting emonoka omukka ne kujja mu bedroom ye muri mulondi naawe tebiriwo wano banange kibayita omulodi abane senior physician we buli myezi 3 alina okukola tests zonna omulodi tagula tiketi ya nnyonyi travel bureau ye ekikola ogenda kutravelinga ku saabwe ziti buli kimu kiri ready yes ne abalodi bano mita abalodi bosanga waleka balagala nga alamuze ennyama kilo ya meka salako muntemerako ku bbanga awo nyongeze ku mbirizi ennyama enkoge empomera nnyo omugagga temuli naawe wano balodi ase motoka yibwa ate ndabirwamu n'alamuza ennyama bemuyita abalodi bameka balina ba chiefs awaka era bumeidi obwana mubujja kyotera ne mumujje Masaka ne mumujje Mutukula tebaliwo bannakenya balina sente ate bazimanyi ozirya nze nyinako omugagga gwe nakyalire Brazil olisiri mwerabira nalinnya wano ennyonyi nengwe South Africa nenconnectinga kakati nangamba mutabani wange ajja kubeera ko airport okupiikinga nze kati nga mmanyi bagenda kumpiikinga banvuge mu motoka nga bono gwa ku kisaawe Entebbe kati nga helicopter zigwa ku Old Airport olwanzija ku kisaawe ky'Entebbe ne banteeka ku Old Airport kati Old Airport yabwe ngeri nga kajansi ng'omwana nga helicopter eriwo omwana yagivuga ekulinze mwana wa mulodi ne banvuga ne tugenda omusajja oli nga ina helicopter 3 nga mmwe bwemulina zino zi Land Cruiser zammwe zi Range Rover zimuliramu amasaali nga mugagga ng'ennyumba ye bw'oba ogiyingira compound ye eringa nga ku CPS naye gate yali ku CPS naye nga amaka gali ku Africana eyo na drive through ebinyonyi obugabigabi buli omu ebimu ffe tubibeeramu n'osirika n'ogamba ffe tuli kuki compound yo nene ejjudde miti buli kinyonyi Katonda kye yatonda kikeera kaaba buli kisolo kyotamanyi ekiro kiwuluguma ne wano waliwo abalodi naawe nkugambye va ku helicopter ndagayo abagagga 5 abalina brand new cars kubanga omugagga bacustomizinga emmotoka ye okusinzira ku buwanvu bwe amagulu yes kino okubaha omugagga tamala gatuula mu mmotoka nasoka kumupimako nga bakupimako esuuti n'omugagga emmotoka ye mwatula bayina gimupimako omugagga tatambula na mmotoka emu omugagga alina okuba ne bawolole alina okuba n'abamusesa omugagga tatambula na mmotoka emu emmotoka eri bwefiira mu national park in the middle of a national park alina okubako nemmotoka eveeko emabega efaanaganira ddala neri gyalimu yes kati ng'ate kuliko ne double cabin support car kiba ky'omulodi kati onkakasiza wano tetulina bagagga naye wano n'osanga omugagga ayina gwe muyita omugagga ayina ebizimbe ng'omwana atunda omulondo
ayita motoka kibuya entebe ng'ekyuma ekyasaze oyo kyensasaze n'omuloodi teri wano mwekonga bwekonzi janakulye mwabawakana kyetwogerako kangende video zino nziteke ku TikTok account yange abatazirabe mwichi bayita abaloodi nalabye helicopter zadde zigwanga enene zitonya butonya tonya ate mpya brand new. Yes. Wano tuwali naawe. Muliroko ekirala. Muliroko. Omanyi Katonda okuwa ssente kyanjawulo nnyo n'okubeera omukopi. Ozirina naye ng'oli mukopi. Oba tuna exposure tetumanyi. Wano osanga omugagga asuubuza miliyo za $15 gwe muyita omugagga. Agannyabo ng'asuula mu kawolooji akalimu enkukunyi n'enku n'ebiku. Ka mitwalo 10. Otegera ndozo. Nate kyensinga okwagala. Bana abasajja bwe mugamba nti balina ssente olufu abaana baabwe balya ssente zaabwe ng'abawendule. Annaye. Kati nalabye oli musajja yafa omumanyi omuyita Garuga. Unaye mutabani we ng'awanda omuli awona wamulabi. Nabirabye ne maama we. Beetwalira. N'entya nenga. Abo si bwe bukanjala ombulye gwe muyita omuloodi yali afudde wano ng'emali ekyaliwo. Ng'emali ekyaliwo. Abagagga ne bambala nnyo ebisaati eby'ebikuubo ebinene ebyo eby'emikono emimpi bemuyita abaloodi. Temuli naawe. Lwaki we bafa abaana bakayani mamali esaanawo busani? Esaanawo kubanga tebaaguruminga baana bano ku taking over. Kati wali kyempulya mbu nkolera baana. Omwana oyinamuwa bintu biringa nga bibiri mukuze nga alina values mutwale in the best schools ever. Taking over. Ajja kwebeezaawo. Kitegera ndo. So tewali wano tebakulimba. Nti wano waliwo abaloodi. Ku radio. Tewali wano baloodi. Kino nkikugamba. Bano bebaka nti gundi asinga obugagga mu Uganda. Gundi nadda tegeza byonna bya mpewo. Ne mu kyalo waliwo asinga obugagga ng'alina seddume y'embizi. Waliwo ebyalo ng'omugagga ali alina primo. Yamuyita omugagga w'oku kyalo. Nga yalina primo, alina n'embizi ennume. N'enkazi ey'ebitanga. Yakulira abagagga kuki? Ku kyalo. Abantu batendinga okujajinga their lives okusinziira mu communities mwe bali. Ekikere ndaba gye kirabamu ensi si yemu ng'empungu. Empungu ye ego. Kubanga ye empungu erina view y'ensi yonna. Ekikere kyo kiri wansi. Kati oli ku kyalo bw'abanga alina ente bbiri enzungu ng'alina noba ne kahali yabagambye omuki? Mugagga muzibu. Naye nga bwe bayita meeting z'abaloodi mu ggombolola asala butungulu. Olidde asala wano mugagga kyalina eryato lino mugayita amatyazi yatiza mwezo nga pya mumbulire tebagalina tewali abagagga abamu baba n'amazzi agaago nga gava Norway nga gage gali customized. Ennyina yo omugagga gwemanyi ali Kenya eyo amazzi ge gava Norway ganywa tanywa gali loko atanywa ebyo babikakasizaawo nti bituufu okunywa. Negwe nobeera mu loodi buli kika ky'amazzi kye baleeta onywa bunywi gava bweru. Mu Uganda muna abika by'amazzi 200 ebiri certified okunywebwa 200 ebisigadde byonna bayiiya buyiiya. Kati kize ku president kyayogadde mu nnyonyo kansa avaawa ku bye tulya. Ekijja kye tulya. Kansa avaawa mu bye tulya. Okimanyi nti mateeka gente ti ente yonna bwekubwa empisa eddagala amata gekamiddwa kwolwo tegalina kunywebwa. Ne mu butagali ne muyitawo. Ate tumanya. Gende nakasero kakati olabe ennyanya ze baleese. Ennyanya nga myufu baagikubye eddagala yonna ya white. Abayero. Waliwo mukwano gwange yabadde awaka eggwe n'atunyumiza nti waliwo ennyanya kati ng'emala ennaku 20 tevunze. Oyo kansa. Mu Uganda ensi yokka mwe balanga eddagala nti owulira ng'omusujja owuliramu ng'omusujjamira eddagala bwe riti Jesus. Ng'ate abasawo batugamba ne bw'oba olina similar symptoms ze walina luli balina okukola fresh medical checks. Bakonfaminga ekyo ekikola ki? Bakuwa eddagala ettuufu. Bakuwa eddagala ettuufu. Owulira ndowooza. Bunafu bwani obwaffe? Governance. Kulembeze. Governance. Teri kintu kyenkana governance at every level. You set the standards and follow the standards. Wana amazi bikabiri bina byokka nza kikugamba twina naina company yalo kutandika wano nga ya amazi nende abasajja nabajja Indonesia ne bakola tests ku mazi gonna twagagula mu supermarkets ne bangamba amazi gali ana agapasinga wano ana 4
ebisigadde katate UNBS mbadde ebekakasiza UNBS kankubulire vice gye bayita oba ivo gye bayita enguzi kungwe enguzi mbi nnyo nti olw'enguzi omusawo apasinga eddagala lyamanyi nti funayo olwokuba bamuwadde ki sente ne bamaliza nga bali kubye muwala waabwe ate wali mukwano gwange bamuyita bambi yafa amuyita Meja Rwashande mukama amumuze mirembe abakalamujja bamuteeyo yali brigade commander yatunyumiza nti buli lunaku abakalamujja baagala okujja omugulako emmundu because they are willing to pay whatever amount of money nga ne bwoyagala nnyo tatunda mmundu yanga nti emmundu eyo giraba nsobola gimuguzaawo nampa miliyoni oba 10 oba 2 nesemugaana esobola okunteega awaka ku gate so enguzi bwejja mu ggwanga terina gwetaliza omuntu akubbangako eki natatta infrastructure ya ggwanga fe abalunzi b'ente ofuuyira enkwa nekubira jambo ng'olaba waguze eddagala buli kimu ng'okiguze bagayi lyetuufu esigala ekutunuulidde wadde n'omakinga naawe we bagifuuyidde the following day ng'enkwa eyo weeri n'oleeta eddagalida same thing naye ng'ate eddagala lyayingira litya mu ggwanga nerikakasibwa n'okukakasibwa aba UNBS lyayingira litya then kati batukola obubi obutagambika because kati gwe obulamu bwabwe bwonna tubeesigisa kati nze kankubulire nze nyina petrol stations zikwenya amafuta ekyo nja kigamba olowooza otanywako nze kanzikumunyere tebasasudde wano tebasasudde ziringa 3 zokka sinywa walala ne bwoba oyagala nnyo sisobola ne baba amafuta bagaguza sinya 2,000 bajja gaguza 2,000 gakube fuel pump kubanga tegali menti kubeera katale bagayiwamu amazzi abalina ga inspectinga eyo national Uganda National Bureau baba wadira sente batugamba no 68% ku madagala gatunda mu pharmacies gali fake